lusedda oba nga beebasedda naye laba bwe muli wano ku lwa Kato mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Kato n'abali eno mwebalire ddala Kato gyali kyemmanyi musanyufu nti muzze tukomekkereze embeera eyo. Haji Honorable tukwebaza tetujja kowaffe kwebaza manyi ti buli azze wano akwebazizza nakukubira mu ngalo naye era tumwongere omukwano ogwagala munne paka nga oli taliiwo okulaba nti asiime naye era n'osigala ng'oyagala mwebale. Haji Abe ompise wano oba ŋŋambe ki gye twava ne Kato wala wangi gye twava ne Kato waali wala balabye omulindi wali gye twava ne Kato wala ew'omugava Endugwa nga naye kati mugenzi kyemanyi abasinga babyogedde simanyi kipya kyengenda kwogera sikijjukira kyenjagala okwogera ekyenjawulo. Philip ali wali agamba nti olina okuwa speech Kato bwe yali ajja okugula wano naliko nemubuuza nti ekikututte ew'abagagga kiki tetulina ssente ezo nga obutegula busimbye layini wano eyali amuguza n'amugamba nti wano bazimbawo mategula ne mugaa tugende nang'anja kuzimbawo ate njagala kuzimba kalina nga bali noono neyeewera okuzimba kalina ne mugaa Kato sooka oleka okuzimba kalina njagala ozimba ennyumba mwonoonsulako abantu bazimba kalina ne babeera nga tebazisuzeemu nga teziwedde. Kato yampuliriza n'azimba ennyumba gye yasulamu okwo osanga senga yazimba kalina yandibadde tagyebaseemu kugyeyagaliramu naye yagizimba ennyumba eno ate emabega wali n'ayagala sseewo kalina. Kyemanyi nti ekirooto ekyo Conrad agenda kituukiriza nga bali wamu ne banne kubanga Conrad ddala bwe mutunuulira ndaba Kato Conrad alimu Kato mungi nnyo ayina ebirooto byaloota nga biri out of this world ate n'ogenda okulaba ng'abituukirizza. Neneebuuza nti mulongo wange yeebase oba atambulira mu mwana oyo yaliwa ali mu lukiiko. So omwana oyo bwe mumulabanga awantu wonna mumanye nti Kato gyali emabega eyo mumukwatireko kyonna kyaba abasabye tusobole okuba nga ebirooto bya Kato bituukirira. Bwe nsingako wano yinza okubaleetera ebizibu ne munaaza ku mmunye kati kankomaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala mumwannyinaze omulongo wange mwebalire ddala kyemmanyi nti awummudde bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.